بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق السورة ايتبا الطلاق طلاق الديفورس okugoba omukyala ne muva mu bufumbo obukirizibwa mu mateeka ne mwawukana mu mateeka. Allah subhanahu wa ta'ala essula eno yagitandika nga ayita nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bikwata ku nabbi biba bikwata ku oyo amugoberera. Ya ayuha nabiyyu wange gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam idha talaqtumu nisaa bwe mubeeranga mwagadde okwawukana mu mateeka n'abakazi bammwe fatalliquhunna mubatalakirenga bamuwawukanenga nabo liiddatihinna mu nnaku zaabwe entuufu okubatalakiramu. Waliwo ennaku ezitali ntuufu kutalakiramu mukyala. Ennaku ezitali badde entuufu kutalakiramu mukyala kwe kumutalaka ng'ali mu biseera bye eby'embeera ez'ekikyala, oba nga tali mu mbeera za kikyala nga mutukuvu naye nga mu butukuvu obwo walabaganako naye. Ekyali badde kisingako obulungi kwe kutalaka omukyala oyo mu biseera nga mutukuvu mu butukuvu bw'otamulabiddeemuuko oba bwe muteegattiddeemu. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba abakyala mu biseera ebituufu okubateeramu bye biseera byabwe bye babeeramu nga batukuvu mu butukuvu obuteegattiddwa nabo, nga temwegattiddeemu mu butukuvu obwo nabo babeere nga baawukana nammwe mu njawukana ey'omu mateeka entuufu. Wa ahsul idda, mufube nnyo okubala idda yaabwe. Idda kyeki? Kyekiseera ekiweebwa omukyala amaze okukkirizibwa nti mu mateeka baawukanye nebba, bamuwa emyezi 3 omusajja yeerowooze. Bw'aba wakumuddira mu myezi egyo 3 abeere ng'amuddira, naye bwe giggwako 3 omukyala wa ddembe okuwasibwa abasajja abalala. Era bw'oba oddamu okumuwasa naawe omuwasa buwasa nga bwe waali wasizza omukazi omulala n'endagaano mpya nga bw'etambula ng'ogenda okuwasa omukyala gy'oba omuwasizza awalala. Kati idda ya bika 2 oba 3. Omukyala akyasobola okulwala, idda ye abala endwala 3. Bwe ziggwako olwo aba free okufumbirwa abasajja abalala. Naye bwe ziba tezinnaggwako tekisoboka, kyansi eba ekyaliyo ono kamugoba akyerowooza. Omukyala singa aba ng'alimu abo abatalwala olw'emyaka gye emingi oba okuba omuto, abala emyezi 3 egyaffe egya bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe giggwako n'afumbirwa awalala, bw'atyo bwe yamukkiriza okubeera nga abalyaye myezi 3. Bw'aba mukyala wa lubuto wazaalira olubuto olwo, idda ye weekoma. Singa bamuta lukyali luto, idda agimalamu ebbanga ddene. Bwe bamutanga lukulu, bwe bamuta olwaleero n'azaala enkya, aba awonye idda ye, era lwazaala lwakwasa omwana bba ye ne yeetambulira ebiddawo nga bwe tunaabiraba mu ssuula eno. Allah kyagambye nti wa ahsul idda, mubale bulungi n'obwegendereza ebbanga omukazi ly'alina okutuula ng'amaze okuteebwa. Wattakullaha rabbakum, mutye Allah omulezi wammwe mu nsonga z'ebyattalaka, kubanga tuzizannyiramu nnyo, tukoleramu nnyo vulugu mu ttalaka. La tukhrijuhunna min buyutihinna, temubafulumyanga mu mayumba gaabwe olw'okubeera nti mubawadde ettalaka nga idda yaabwe tennaggwako ey'emyezi 3 oba endwala 3 oba ow'olubuto okuzaala. Wala yakhrujuna, ate nabo tebagezangako okwefulumya mu nju omwo ne bagenda ewaabwe, illa okuggyako mpozzi agobwa mu nnyumba oba yeefulumya n'agenda ayatina bifahishatin mubayyina, singa bakola ekikolwa nga kinene kivve ky'amaanyi ng'obwenzi n'ebifaanaganako n'empisa embi nga takyasobola kuwangaalika naye nga si kumuwaayiriza wabula nga biri bayyina bya lwatu.
biriko obujulizi obulaga nti nno embeera tesoboka kubeera naye wano ku lusegere. Awo waddembe okumusibirako omwami n'agenda idda ye n'agitulira awalala, oba ye kennyini okwejjawo olw'ekyo ky'abakoze ekinene ekitamusobozesa kubeera ng'awangaala n'abantu abalungi ku lusegere nabo. Watilka hududullah, ezo z'ensalo za Allah ku bikwatagana n'ettalaka ku nsonga eyo. Allah waatwe bw'asaze ensalo ye eyo wawunzikidde ago ge mateeka ge. Waman yataadda hududallah, omuntu anaalumbagana ensalo za Allah n'ayagala abeere nga byakoze byawukana n'ebyo bye tumusomedde wano, ye n'ayagala akole ebyo ebitakwatagana n'amateeka ga Allah n'ayagala azibuuke ensalo za Allah, fakad zalama nafsahu, aliba alyazaamaanyizza omwoyo gwe. La tadiri, toyinza kumanya lwaki Allah yateekawo ebbanga lino ery'emyezi 3 omusajja yerowooze olw'obusungu obubeerawo gwe tosobola kukimanya omwami. La'alla Allah, oboolyawo Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, ayinza okuteekawo oluvannyuma lw'okukyankala n'embeera endala esobola okubakkiriziganya ne muddiŋŋana. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا بلغنا أجلهن, singa ebbanga lyabwe liba lisemberedde okuggwaako, fa amsikuhunna bima'rufin, mubeere nabo mu mpangaalo ennungi, si kumulumiriza nti bukya lubanga lwa mmindi osigazze wiiki 2 oleke okubeera nga omutuusaako ebyo bye wali badde omutuusaako. Ebbanga bw'oliraba ligenderera nga lisemberedde okuggwaako, mubeere nabo mu mpangaalo ennungi. Awu oba sekyo nga liweereddeko ddala, faariquhunna bima'rufin, mwawukane nabo mu bulungi, omuwe entandikwa, omusibirire, omuwe entambula. Wa ashihidu, muteekangawo abajulizi ng'ebbanga liweddeko, abajulira ku kwawukana kwammwe, nga bwe mwateekawo abajulizi mu kufumbiraganwa kwammwe. Balina kubeerawa zawai adlin minkum, ng'abasajja 2 baamummwe abasiraamu, abasajja abeesimbwa ab'obuvunaanyizibwa abenkanya mu mbeera zaabwe mu busiraamu, nga si basajja bakozi b'amazambi banene, si basajja basazi ba ndongo, si bali b'amayirungi, bantu abategerekeka mu busiraamu nti bantu baluŋŋamu. Abajulizi wa aqimu shahadata lillah, muyimirizeewo obujulizi bwammwe ku lwa Allah. Singa bali bayita okubeerako kye mwogera ku nsonga y'abano, Allah subhanahu wa ta'ala gwe muteekanga mu maaso gammwe ne muyogera ebyo ebyaliwo mu butuufu bwabyo. Dhalikum, ekyo gye muli ng'abakkiriza, yu'adhu bihi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, yeebuulirira nakyo oyo yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Waman yattaqillaha, omuntu bw'atya Allah, yaj'al lahu makhraja, muteerawo obufulumiro mu byonna ebiba byesibye, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amujja mu bizibu. Singa munaayisa embeera yammwe bwe mutyo nga bwe mujja okweyisa ne mutya Allah mu nkola eyo, Allah ajja bajjirawo ebibadde byesiba, abateerewo engeri gye munaafuluma mu buzibu obwo. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويرزقه الله agabira omuntu amutya min haythu la yahtasibu, awo wonna w'abadde tabalira nti anaafuna Allah n'amuwa. Waman yatawakkal ala Allah, omuntu bwe yeesigamira ku Allah mu ngeri ze zonna, fahuwa hasbuhu, Allah agamba nti ye amumalira buli kyetaago kye. Inna Allaha balighu amrihi, Allah ye atuukiriza ekiragiro kye nti gwe ntya ebisigadde leka ntuukirize ebyange. Bwe neesigamira nze ndeka kye neeyama gy'oli nja kukituukiriza, nja kukumalira byonna. Gwe kola ogugwo olima olubimbi lwo, nja kulima olwange. Allah olubimbi lwaluggusa n'alutuusa gye lulina okukoma, kubanga ye yalweteekako, tewali yalumuteekako. Yeeyamye nti bw'omutya akuteerawo obufulumiro mu byonna ebyesibye,
bw'omwesigamira akumalira n'akukakasa nti olubimbi lwe lwabaye wadda lulima n'aluggusa kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, buli kintu kyonna Allah yakiteekako amaanyi ge n'okugera kwe n'ekigero kyakyo. Yagera nti mujja kufumbiraganwa emyaka 10 mwawukane mu ngeri nga sharia bw'egamba. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واللائي abakyala abo ababeera bateereddwa babba baabwe nga baawukanye nabo, yaisna min almahid, nga baakutukana essuubi ly'obutakyalwala obutagenda mu nsonga, min nisaikum, nga bakazi bammwe, inirtabtum, singa mufuna okubuusabuusa mu mbala ya hiidu yaabwe nga si ntereevu. Kuba waliwo abakyala abalina hiidu etali nnambulukufu, naddala nga abakyala bawezezza emyaka egikutukana okulwala okuva ku 5 okugenda mu maaso, batandika okulwala mu ndwala etali nnambulukufu nga baagala okuyimiriza okulwala kwabwe. Allah agasinga mufuna obutali bulambulukufu mu kubala hiidu yaabwe, fa iddatuhunna, idda yaabwe mugikyuse mugibalenga 3 ashhurin, emyezi 3 gye mubanga mubala. Wallahi naabo lam yahidna, abatalwalangako olw'okuba nti bato. Abawarabu balina kalice wasa abaana abato, olinaamubuukinga byonna n'abeera nga bimaliriza n'amulinda kkula. Naye bw'abeera ng'ateereddwa nga mwana muto talwalangako, oyo naye abalirwa talaka ye myezi 3 kubanga talwala. Wa ulatul ahmali, abakyala ababeeranga ne bebeetisse beb'embuto, ajaluhunna, idda yaabwe ebbanga lye balina okumala nga bagituula, ayadana hamlahunna, kuteeka wansi bye beetisse, makulu kuzaala abaana ababeera mu mbuto zaabwe. Wozaalira iddayo weekoma. Waman yattakillahu, omuntu bw'atya Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, muteerawo mu nsonga ze zonna obwangu. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك أمر الله, ekyo kiragiro kya Allah kubikwatagana n'ettalaka nga bwe tugirabye okuva gye tuvudde, si yakuzannyiramu. Omuntu atalaka tewali bajulizi, abajulizi bwe babeerawo bwe babayita okuwa obujulizi bamalaga bweweera. Ekyo kiragiro anzalahu ilaikum, akissizza gye muli ng'abasiraamu. Waman yattakillahu, omuntu bw'anaatya Allah ku byattalaka bino, Allah yateekamu nnyo takwa ne tawakkulu. Omuntu bw'anaatya Allah naddala mu nsonga eno, yukaffir anhu sayi'atihi, ajja kumusangulako ebibi bye. Wa yu'zim lahu ajra, amuneneyeza empeera ye ku lunaku lw'enkomerero. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. أسكنوهن, abakyala abo mubaleke babeere nga basula mu mayumba gaabwe ge babadde basulamu nga temunnabatalaka, min haithu sakantum, awo bwe mubadde musulanga nabo, min wujidikum, okusinziira ku busobozi bwammwe, nga mubawa ebyo bye muba musobodde okusinziira ku nfuna yammwe, yadde nga embeera y'obufumbo eba ekutuseewo omukyala akyali mu idda ye nga tannakkirizibwa kubeera nga ava mu makaago agenda afumbirwa abasajja abalala. Bwe kibeera nga enju tebasobozesa kubeera nga mugibeeramu babiri, omwami gwo teekeddwa okumupangisiriza waanaasula ng'akyali mu idda, kubanga tukyakuuma chansi yo na ndowooza yo ey'emyezi 3 eri omuntu oyo. Alabirirwanga omufumbo bwe yalirabiriddwa
okujjako ensonga eri yokka ebeeze emiddwa amazzi. Wala tudarruhunna, temukosanga abakyala abo nga bali mu kiseera kyabwe ekya idda mu bikolwa ne mu bigambo. Litudayiqu alayhinna, nga mwagala okubakaluubiriza obulamu mubafundiriza embeera basobole okudduka. Wa in kunna ulaatu hamlin, bwe babeeranga abakyala ab'embuto, fa anfiqu alayhinna, mubawenga bye bateekeddwa okufuna nga ab'embuto, hatta yada'na hamlahunna, okutuusa lwe balizaala embuto zaabwe. Olunaku lwazadde lwakukwasa omwana wo, naye n'akwata agage, iddayo eweddeko. Fa in arda'na lakum, singa basalawo okubayonsereza obwana bwammwe, fa atuhunna ujurahunna, ku ssaawa eyo mulina okubasasula omusaala gwabwe ogw'okuyonsa abaana bammwe. Wa'tamiru bainakum bima'rufin, mukkanye wakati wammwe ku musaala ogwo mu ngeri ennungi. Omukazi aleke ekkaluubiriza, n'omwami aleke kunyigiriza. Wa in ta'asartum, naye singa mufuna obutakkaanya ng'embeera egaanye ku musaala, fasaturdi'u lahu ukhra, omwami ono ajja kufuna amuyonsereza omulala omwana we, nnyina amute. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Liyunfiku dhu sa'atin min sa'atihi, awenga yoyo ayina enfuna engazi okusinziira ku bugazi bw'enfuna ye eri omukyalo oli amuyonsereza omwana. Waman qudira alayhi rizquhu, naye Allah oyo gwe yafunira riziki ye n'agimufundiza n'eba nfundafunda, falyunfiku mimma ataahu Allah, aweeyo okusinziira ku ekyo Katonda ky'aba amusobozesezza, ky'aba amutuusizzaako, ky'amuwadde. La yukallifu Allahu nafsan, Allah tawaliriza mwoyo kubeera nti gukola illa ma ataahu, okujjako okusinziira ku ekyo Katonda ky'aba agusobozesezza okukola. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah oluvannyuma lw'obwangu bulijjo obuzibu ateekawo obwangu. Singa abakyala baali bakimanyi nti omusajja w'ozaalirawo omuweera omwana we, Allah yali ayagala kubatusibako, kubanga abasajja tuli banafu, oluva mu ddwaliro bw'onkwasa omwana awo mba nnyina kwegayirira kuddaka. Naye olw'okuba tetukimanyi, olumala okuzaala gwe n'obuuka n'omwana wo, omusajja oba omuwadde gaapu, awanyigawo obunyizi mulala, gwe n'ogenda n'otoba lulwo, n'obuyambi takuwa. Etteeka ligambye nti lw'ozadde lw'omukwasa omwana, n'alyoka naakuyigga nga takyakulaba, kubanga etteeka gwe liba likutadde ogende e Masaka weekolera ebibyo. Ate singa oba osazeewo okumuyonsereza omwana oyo, byakukkaanya bya ssente. Mu maka go sikyadda, nnyina gye ndaga awalala gye nnali ntunudde okuva edda nga ndi lubuto, insha Allahu ta'ala nja kuyonsereza buli mwezi ssente bwezi oba buli wiiki. Allah yali ayagadde nnyo abakyala mufumbe lwakuba nti temwategeera mateeka ge. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية, ebibuga bingi nnyo, atat an amri rabbiha, ebyakola emputtu ku biragiro bya Katonda. Katonda yaleetanga etteeka, abantu b'ekibuga ekyo ne bakola emputtu ne batawuliriza. Wa rusulihi, n'ababaka be bajjanga eri abantu abo, nabo ne babakolako emputtu nga tebabawuliriza. Fahasabnaha hisaban shadidan, ne tubeera nga tubibaze embala empitirivu etaliimu na kusonyiwa, nga tetutidde ku liiso kantu konna. Wa'adhabnaha adhaban nukra, ne tulyoka tubabonereza n'ekibonerezo ekyalinga ekyesisiwaza ekibi ennyo. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Fadhaqat, bakombanga abantu b'ekibuga ekyo, wabalan, ku bukaawo oba ku kibonerezo, amriha, olw'embeera yaakyo ey'okujeemera ekiragiro ekyo Allah kye yabanga assizza. Wa kaana aakibatu amriha khusra, yabeeranga enkomerero y'obujeemu bw'ekiragiro ekyabanga kibaweereddwa, hasara, loss, kufiirwa.
أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا الله يباتي كراتور فنجمر وبرام بوين سيبون يتشبون رزيك للا يتيتي لفكرنا كروين كميرو فاتقوا الله يا أولي الألباب متي الله بانجي ما بين ما كتغيرا بين ما جزي ببالوا الذين آمنوا ما بكرزا قد أنزلنا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله مزوك بسا وكبسزا جمولي يتنابا بولي للانغا نمدى كريني نمتريرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رسولا يمبكى يتلو عليكم أجنروا كبسوا رني آيات الله متكك الله مبينات من ينفو برنجي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أبيرينغا فرميانغا جا أبا بكرزا نباكولي من ميميرونجي مبزيكزا بجنب بزيكزا بطوالة وجي تتانغارا وما يؤمن بالله متوكرزا الله ويعمل صالحا ناكولي من ميميرونجي يدخله الله ميتفتف مينجزا جنات الجنازي تجري زجن كركوتلا من تحتها وانسواز الأنهار ميغا خالدين فيها أبدا مبالي بيرين بين النكو قد أحسن الله له رزقا الله سبحانه وتعالى يأتي زوبرونجي وقتك كرومون تويو مكرزا ebyo kweyagala n'ebyokulya n'ebyokunywa n'obugenyi obusinga okuba obulungi. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق 7 سماوات الله يقول قروم سانفو ومن الأرض السونغ ننسي مثلهن زي كفانا نشيش مزيري مسانفو زفانا نقرو انسي مسانفو نقرو مسانفو يتنزل الأمر بينهن ibiragiro bya Allah ikiragiro kya Allah kikka wakati wegguru musanvu n'enso musanvu wakati awo ibiragiro bya Allah bibikorawo itaalamu Allah babulidde bye mutegeere anna Allah ala kulli shay'in qadir kulli kintu kyonna muyinza wa anna Allah mazma Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma buli kintu kyonna yeetooloola dde okukimanya akawonvu n'akagga.